Rachel Tandika. Kano agajo tubadde ndi wano mu Gombola y'e Katabi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku kyalo Mpala mu district e Wakiso. Era nga nyagadde nkutegeeze nti zigenze okwera ssaawa 2 ng'abeesimbyewo mu Gombololo eno bonna batuuse dda ku kakiiko kano. Era nga kyenyinza okugamba nti olunaku olw'eggulo abakulembeze okuva mu town council ey'e Kasanje be babadde beewandisa mu kifo kino. Era nga olunaku olw'Emmande abakulembeze okuva mu Kajjansi town council be bagenda okubeera nga beewandiisa. Wabula kyenyinza okugamba nti olunaku lwaleero wano wazzeewo meeya wa Katabi town council Ronald Kalema Basamulekere wamu ne munnanuupu eyakwatidde ekibiina kino kaadi Charles Kalema wamu n'abeesimbyewo abalala babadde batuuse mu kifo kino. Era nga njagadde tuwayemuko nabo obalabe nga balina bye bakugamba ku nsonga ebaviddeko okubeera nga beesowolayo okwesimbawo. Wabula njagadde nkutegeeze nti meeya owa Katabi town council Ronald Kalema ye oluvannyuma lw'obutafuna kaadi ya National Unity Platform yasazeewo okujja okubwana munigina era nga kabonero k'essaawa. Era nga njagadde akunnyonnyole ki ekyamusikiriza okujja obwana munigina kyabadde ki, kwabadde kwewagula ku kibiina, teyafunye bwenkanya. Meeya agenda kubalagirako gye tuli era nga njagadde akubuuzeeko akutegeeze byonna. Esaafunye bwenkanya mu mother party yange naye ninga nti constitution ya Uganda etukkiriza kubanga si buli wa kibiina yekka yateekeddwa. Omuntu alina eddembe kasaba n'emyaka 18. Ningamba olw'okuba sifunye bwenkanya sijja kudda mu ntalo na kibiina kangende mu maanyi g'abantu Mukama waffe Kyagulanyi g'atugamba kuba sibaaga tugamba nti amaanyi gaaki g'abantu. Kati njagala kukakasa abantu ddala bakyanneetaaga oba baali batuufu obutampa kaadi. Definitely kibiina kyenkyayina kaadi yakyo era sinnakivaamu okujja nga independent manyi bulungi ebibonereza ebijjawo ngoze nga independent era ne ku mulundi guli nnyina abaavuganya nga independent ng'olwaleero mwebali. Kakati nze nkyali wa NUP naye ate akabonero kange essaawa bwe tunaamala okuwangula awo tulyoke twetereze. Akaana kambaata NUP nze Fulaga Beyala ekyasingidde ddala okundeeta mu Katabi buweereza. Obuweereza enguudo mbi amazzi tituyina ate nga waliwo enzizi ezaffe ez'obutonde ze tusobola okuzimba nga tawuni council ne tuzizimba ne tusobola okuba nga abantu bafuna amazzi ag'obwereere. Emisolo giri waggulu nnyo, osanga omuntu asiika chapati asiika sumbuusa ate ogenda musanga nga ebintu ebyo abigula asasula omusolo naye ate ne bwajja ku luguudo ekawungeezi era n'asasula omusolo. Ekyo si kituufu. Twali bade tugamba nti kawungeezi ono omuntu kayeeyiye abeereko ne kateeka mu nsawo. Tuyina kasasiro mungi nnyo wano Katabi town council teyina yadde garbage truck kiri eyo kyavundira eyo naye nze Charles Kalema omutima ogundeese gwa service kuweereza abantu era abantu b'e Katabi njagala bakakasa bucha mutafunanga muweereza leero mwafunyeyo omuweereza. Nakuba sisukawo wano kankuze buterevu mawulire gaffe agajo tubadde nga wabula nkutegeeza nti ebulambale okubeera nga twawula abalenzi ku basajja mu kalulu akajja aka 2026. Kale webale Rachel Namuli okututuusaako ebifa e Katabi era ojja kuba olondoola ensonga ezo nga bwe ziri. Tujja kuba nga ate abalabi baffe twongera okubategeeza ebigenda maaso mu nsonda ez'enjawulo ez'eggwanga mu kalulu kano.